oyo musajja talina talent wabula criminal. Aina is not an artist, is a criminal. Nalabye abantu batambula nabo ainako Ibura Kabadia. He is a criminal. Gwe ongamba otengo ina abantu baba no wamanga mu Ibura Kabadia. Kabadia macha kitegeeza. Baina bakwata Kabadia. Akakanyonyola abantu. Akabadia kategeeza ki? Kukwata bakwatire eno webati emikono emabega. Akwata embadia. Lwaki bantu makabadia? Nga akwata ndowezera obubadia. Ainako amando mudogo. Kamera zikola ki? Weziri. Omwana yafiira wa Joram. Ewuwe. Batwe ku footage. Ali rudawo. Eba moyina ne bayina ebyono. Batwe footage. Owa Joram. Batwe footage wa Joram. Tebayina. Ali rudawa. Ne footage gwe bayina wani. Wa Palaso. Batwe footage because akirungi mukama yebazibwe. Ekisooka baatulaze ngeje bayingidde n'okulinya n'ebirala byonna babikoze ki. Omwana Joram yafiira ku gate wennyini. Ku fangoni gundi wennyini we yafiira. Kitegeeza kamera zaali zikola ki? Zaali weziri. Batwe ku footage. Zaali on set. Batwe ku footage. Bomutuwe. Alien screen tuwe footage wa Joram. So nga tuwonzika emboozi eyo kigwerawa. Lindako. Alien screen tuwe footage wa Joram ng'afa. Baina ngabo watu wade footage wa Palaso ngajja. Alien screen tuwe footage wa Joram. Tumwagala. Ana ba Gusto Panda yabyogedde babadde mu ddwaliro. Baba kuba. Nkulaga akago akasooka Palaso n'akuba teyatya n'amala ne bakole ne bagira ne moroka ebikine ebirala byonna. Palaso ava wuliriza byamuluma nene agamba kange nenkolere ba promoters babali bamuyisa abalala. Yayina ebivulu nga bingi. Telekola fujjo. N'agamba ngenda mulinda. Eze Palaso yakakasiza filmu zetu laba zino eza revenge zetu n'okulaba n'olumba Nelson. Bolumba Nelson n'agamba okay onumbye nange oba ozitidde omwana wange ozitidde mukyala wange. Nelson najja naye n'agamba kankole ki kankole revenge. Kati Palaso kye yakoze. Palaso binagwa uliriza maliriza gundi yange. Palaso yanyiga naga nakolera abantu gaali emboze kutta kati mu Kampala wano ze gaali z'abayimbi ababiri Palaso Alien Skin nga tenakwogera ku gaali manesaba onzikirize nebazeeko kussa Palaso ati yesa yakoze kyade ati uliza kabaka tiamuwa wasa kozi Palaso ne bamusima naye musime wa kabaka musime wa kabaka aha tata sibo sa Palaso nkwebaza mukama wange yakoze ekyo kimwebaza bannange nebaze Palaso webaze sa Palaso tata nkwebaza nayaziza mukama waffe tata kye watukoledde wewe omulimu gwe wakoze webale nnyo era sebo tata sa Palaso kiba kisoboka tukoleyo konsati ogenda kola fujjo tukoleyo konsati abo mukabira be bawanise asekola fujjo twagala tata webale nnyo era tubali twagala mwe kiba kisoboka mu gavumenti uno promoter angambye tawumanyi oyo mumanyi angambye nti due to public demand something big Fangoni Soldiers get ready no mulima tagenda kujja tukoye jogo nga share Fangoni no mulima tagenda kujja ne promoter uno a promoter nkutegede mukwano gwaffe nange mukwano gwange tata bade nkusaba tochikola sente zo zigenda kufa angambye nti agenda kumutegekamu ekivulu sente zifudde kyusa lwakuba mutegede tasobola kutegeka Palaso ensonga ate eri watu bakolagana anti bamujjamu eri bamutegedde yategeka muganda we teyategeka ono kozi yategeka wizo bamujjamu eri nnyo naye kugamba ebigambo bino toyingenedde okufuna adde 10 ebintu bino ebyeggaali ngaba lwaki effujjo lingi mu basajja abo kakati effujjo amagali gabaddewo kino kankikubulwa kanjikasooke ngamba abantu abasajja babadde balina amagaali okugeza Bobi Wine actually bona aba big 3 balina amagaali babadde balina amagaali naye nga tegakola ffujjo mu bantu tegabba bantu teganyakula kati bano abantu balina si magaali babbi bano babbi omanyi nti bambala balina obusokuno balina obusokuno total criminals bayingire mu nkuka nanenko kubba abantu mu audience kino nkidamu kigamba abantu enkuka tegenda kuddamu kufuna abantu paka nga betereze I'm telling you
era enkuka anaddemu kutegeka enkuka tagenda kuddamu kufuna bantu enkuka abantu badde bajja nga mulimu abajja okulaba Ssaabasajja Kabaka naye abantu bakola effujjo nga ne Kabaka oba azze oba tazze oba kiki oba n'ebirala byonna because enkuka yegundi ya Kabaka gwolero ebikuku ffujjo ng'eryo eryabadde mu nkuuka eno ewedde olirabyeko so omanyi kitegeeza ne bakuba abawagizi mukama wange kino kankikubuulire va ku magaali nti naye okumanya abasajja gangizi za gundi za alien skin zijja ne zikuba abantu bakuba abantu okuva gomanyi nti abantu abamu tebalina mannyo abamu amaaso gazibye abamu bali malwa nakati bali mulago kati kambuuza ekintu ekyo kyeki mbadde manyi nti ogenda mu kivulu kulaba ku bawagizi bo ate lwaki yeteganga yekuba abawagizi bo abayimbi balina sigaali gali zebayagamba andulule anti uliriza vane kwekyo nayimira nekunkuka n'agamba ebigambo bino wammanga nze ffe tusobola okuba enkuuka yonna era n'agamba kino mulabye kituuza mutulindeko mu campaign kati aba muyimbi oba taba muyimbi omuyimbi mpaayo omuyimbi omu Bobi Wine mumpeeko kale nyinza okugamba Bobi Wine bagamba akasema nti bayagala nnyo Bobi Wine kale mpayo statement Chameleone bwe yali abadde awantu n'agamba nti ffe tusobola bakuba mwenna mpaayo gw'ogamba otya ng'oli muyimbi n'ogamba ekikuwonya wanika omukono ekikuwonya bw'owanika omukono ekikuwonya ndio ewaffe mbuuza ekibuuzo esaazi zino bwagizi bwa foosi ekyo kitone kiki si kitone kino kakiddemu kigamba abantu alien skin talina kitone kyo bayita talent kyavaawo mu Uganda that's why nti abalina talent olwaleero be bantu boosanga nga bali eyo nga tebalina yadde ekikumi be bayimba ebituufu abayimba ebituufu nosanga omuntu nga criminal alien skin criminal kankyogera oba munyigira mu nti alina abagundi bagundi anti nagano bayita bakadama bada bagundi abali egundi ate nabamuwaga abatalina ku ground abatamanyi ebitambula alina abagundi abamuwaga abasira batalina yadde amagezi oyo omusajja talina talent wabula criminal is not an artist is a criminal nalabye abantu batambula nabo ayinako yibula Kabadiya a criminal gwe ongamba otya ng'olina abantu babano wammanga muyibula Kabadiya macha kitegeeza kanyonyola abantu Kabadiya kategeeza ki kukwata bakukwatira eno webatira emikono emabega akukwata embadiya lwaki bamutuma Kabadiya ng'akwata ndowoozera obubadiya ayinako amanda omudogo ayina simanyi Ivan Kira kitegeeza ki musi yeyo group ye ayina simanyi Julius promoter simanyi amanya tegategereka kagame ebigambo bino nga bw'oba ogedde abo mu bantu abatalina yadde amagezi abasiru manyi waliwo kibayita okuwagiza obusiru nosanga omuntu nga ne Kabadiya ayina bafans ne Kira yani Ivan Kira nomusanga no nga ayina bafans nomubuuza kakati nnyabo ssebo oyo muwagirako ki omuntu wadde omuwagira ngaki ate si oyo Ivan nosanga omuwala era bana ffe tuzadde abaana nosanga omuwala ng'akulaga nti afiirako yani ye Kira Ivan Kira ng'amufiirako nomugamba mukulu nomugamba mukulu nnyabo ayagala gundi nomubuuza nti bw'onooba mulese mu bazadde yani nti yegundiye Ivan Kira be batulugunyiza makindi eno gikubako ttaka mbuuza ekibuuzo nti abasajja ba Bobi Wine balina eggaali bayinanga gundi master parody wudiza eggaali ya Bobi Wine gye yabeeranga nayo beba babuchamani banibianili esaazi no bobabuuza balina talent ate balina we bakola ki mpaayo omuntu omu olwaleero nti alien skin ono gwaleese waali mumpe ate kenyinga akyetaaga okuleetebwa ode kulimba lwalo pyalo yayimbe ndekasaga tondaga yani ayogera kigambo ekyo tondaga yali mukadde tondaga tonabadulirako tondaga nina talent tondaga eriruddawa bintu bya talent tewali talent kira ku Forest Park ebuloba ne bamukolako effujjo mbunga ayimba Palaso yali ku stage alien skin adawani ne ganga ye bawe ne bacyankalanya audience yali ewuliriza music ate bakomoko mu Palaso ne bajjanga bamugoberera pako bawe ne bakola effujjo lyonna Palaso n'alina abakeerera nga tebunna bakucha
nayasa buli ekyali kati njaga nyonyola abantu ngambe n'abantu ti Pallaso talina musango abalina amagezi anti genda kibanywerwa kyajja kitya ani yaleeta alien skin ani yaleeta alien skin omutegeera n'okukola concert ey'amaanyi yali Pallaso yali Pallaso ne TikTok ani yaziza alien skin wansi esaziro ekitegeeza n'olugero anti Pallaso ye promoter wa alien ekintu kino Seeka Kiti yakyogera mbu atayina mukisa kuwa tasobola kujjako oba atakuwa takujjaako kitegeeza yakuwa era yalina omukisa okujjako kati Pallaso yaleeta alien skin yamuziza era wansi kino kakikugambe nze ninawo omuyimbi gwegenda okugamba bali bamuyita Enotigani mutegedde nawe omumanyi waliwo omusajja muyita promoter Sudi yateekamu nnyo Enotigani ssente nakola erinnya Sudi yafunamu obutakkanya ne Enotigani nayimba oluyimba olugamba alina oluyimba lweyayimba ne Hildaman simanyi lugamba lutya luli awo simanyi ng'ayimba ku Sudi simanyi Mr. Matama baluta Mr. Matama ng'avuma ani Sudi bwe yavuma Sudi weyakoma abakimanyi bakimanyi weyakola ki weyakoma kati ye promoter Pallaso yaleeta alien skin atya alien skin bati bamwagala nga teyamuliko yalina ekiyimba kya covid nasooka ne Peter Pisi Diana simanyi ayina ekiyimba kyeyayimba awo kati okutegera nnyo gundi ate nga jjukira alien omugenzi Ichuli yamukuba nnyo kituna bulala nga yenyini kituna ng'ekibbi kituna ng'ekirala nga abasinga tebakikola tebakyagala actually weyajja scandals ezajja wali weyakubira bawunsa waawo ali ku gundi wano emakindi wani ku Vox ojjuka bwe yakuba namugjamu amannyo omanyi tukambagamba ebigambo bino mukola ebintu olwali n'obikola bayibuli egamba kyosiga kyokola ki kyokungula yamukuba namukola n'ebirala byonna Ichuli najja namukuba nayokola ate nayogera byayogera byonna nga byayogera ate nga bituufu agenda akola ekintu Pallaso namukuba empiza ali mmeka zali bbiri zali nnya promoter Pallaso n'ategeka ekiwero ku Freedom City nekikwata nga 3 ku 4 goba kyekitegeeza okupromoting ekivulu ku nnaku 3 ku 4 nakuba Freedom City negeti ne bazimenya namana natako abagundi ba foot soldiers bone babera kuki kusaidie mu nsingo yagala okutegeera omuntu nti mubi oba mulungi muwe ssente afune fame omuntu bwafuna nga ssente ng'alina ne fame lwogera okutegeera omuntu omutuufu awajjayo kalazi olwaleero Kimbowa tulina abasajja mikwano gyaffe oba abakyami mikwano gyaffe nti nga talina ssente aba musajja mukakkamu naye kafune ku ssente afune ku fame baba musajja afuna ku ssente ng'awasa mukazi mulala that's why abasajja ba Misaki nze mbawe ekitiibwa Misaki Semakula muwe ekitiibwa kitya nti fame agiina ne ssente azikola ki naye akisigala nga mukakkamu bajaluuna ajizo kiwala kyamujerega aluna si nnyo kino kiwala kye kyamujerega nze ku Misaki nnyo kimeri bata aluna sijja mwogerako birungi bansonyiwe bafaanire kajjako ngofira tasobola anti lwogimujjako akukyawa kimeri bata juzi kyamukuba bwe tulijja ndikuwa sitole y'enkofiira ya Aluna juzi kimeri bata kyamukuba ne kigamba mbu Cream Production yagiddukamu kati abeera mu fangoni kyamukuba point mbu yafuuka futusoja fangoni era y'omu ku babadde ku ssanya gy'abadde asula n'okulimera abadde agirya wa Aluna Aluna tumuleke nze abasajja bempa ekitiibwa ye Misaki ensonga za kemisera Aluna yazirimu oba yeyini ye kemisera Aluna tumuleke kubanga nteeka okwogera kwa Aluna
Assalamu alaikum. Oyo nentaliko nsokola program namba nga njogera kwa Aruna. Omusajja kugambye Aruna sigenda mugamba nti muwe ekitiibwa. Mpa omusajja wabaita Misa Kisemakula. Papa. Oyo muwe ekitiibwa. Sente azina. Aina fame. Aina talent. Omusajja mukakamu. Ne Bobby Wine webali. Ekyaleta Bobby Wine lwaki ensi emwagala up to now. Actually ne Rulinga akyalina fame. Nti musajja batwatogera ku magaali. Yayina amagane ebirala byonna. Naye nga Bobby Wine ye muntu g'osanga ne woba oli mulema. Kino kakyo kugambeko olwaleero. Nze Bobby Wine yali muyimbi wange. Naye nga mwagala olwa characters ze. Muyimbi wange yali Chameleone. Ono yagenda mu America okujanja. Tata wa Abamaka tubirekete yagenda kujanja. Yagenda kuumulamu na kulya bulamu. Yatwala na Wizo. Tubireke. Ne Wizo bamutwala ku kati watu twale Wizo omujanjabi. Ajanjabi. Yagenda okujanja bamulabi. Omujanjabi ali kuzisisha na ziwalaji na zigundi. Ne yatwala omujanjabi omukulu. Yatwala mu ddwaliro. Omukyala. Sala za weddi. Yayina nsonga ze ndala ze. Nake. Kweyagaliza kuli mu dunia. So Bobby Wine nze teyali muyimbi wange njogera mazima naye nayagala Bobby Wine wampisa ze. I'm telling you ekyokubiri engeri yali yekwatamu twati yali muyaye naye nga yimba ebintu ebyamakulu tu nga ayina empisa nti Bobby Wine ye muntu gwe wasanganga ne waba akuta ekiti kyenjaga nojja n'omubuuzaako ng'ajja n'akuwahaga. Kyekyajagaza Bobby Wine. Era empisa z'abadde nazo ne wayingidde politics naki. Yes. Nti tulina abayimbi abalina talent naye nga tebalina mpisa okugeza omugezi radio Mansonyi omugezi tebamwogera kolekamu bali tebalina mpisa newe Wizo. Ne bano abaliwo kati. N'abaliwo kati. Abamu nsoro bakuyise ku kivulu. Mufo ky'okujja olinde mu motoka sawa yo bwetuuka ojja oyimbe bw'otuuka oyagala ku naye n'ekisajja ekikulu Bebe Cool kyabikoze. Ate teri muntu alina mpisa mbi nga Bebe Cool. Yabikoze we yabadde. Kwe bikati gwolaba ebulabi kati. Teri muntu alina mpisa mbi. Nkiddamu nkyogera abafani ba Bebe Cool munyiigire. Njogera artists amazima gali nzisa. Teri muntu nze Bebe Cool abeera naye ebbanga. Era manager we Mutabazi ayinza okunyiigira kubanga Mutabazi mutabani wange Roni Mutabazi mutabani wange. Roni musajja wange. Kati mutabani wange nze nno. Nebo mukalo ngamba ndine Sematimbe sawa zino yo ampe mukubire. Roni Mutabazi musajja wange. Mukubire ndine Sematimbe sawa zino. Mutabani wange manager wa Bebe Cool mukubire kati okakase n'abawagizi bawulirize. Roni Mutabazi mukubire kati. Omugambe ndine Sematimbe ogenda kuli mutekene ko gundi owulire. Naye akibe sagala Bebe Cool wansonga. Tedi muntu atalina mpisa nga Bebe Cool. Tedi nze Bebe Cool nabeerako naye nampako ne twalina gundi wali ku gundi ku Amnesia. Munkubireko mumpe. Ye mukubireko mugambe mumpe. Njogera naye ku loud speaker n'abantu bakakase manager we oyo mutabani wange. Abantu bakakase tibyenjogera biki? Bituufu. Ate no manager ono ogolaba Roni Mutabazi ate ayina empisa. Musajja wange mumanyi nnyo. Ayina empisa teri muntu mukaka muga manager wa Bebe Cool. Mukaka munyo. Akuta atana bakwata. Musajja wange mumanyi Roni Mutabazi. Golaba Roni mutabani wange. So anga tukyali ku Roni ono tana bakwata. Ekintu kino ekya Palaso ne Alien Skin kigenda komawa kubanga ekisooka kyatandikira mu lutalo luli olwa ni promoter Palaso nga amuleeta bibino bizeemu kati birimu okukubagana bizeemu okufumitagana ebiso bizeemu okwonoona amayumba motoka n'ebirala byonna n'ebiringa ebyo lugenda kukomawa gavumenti ekola etya? Ate gavumenti enyini ye sponsoring ebyo ebintu sponsoring abayimbi kino nkikugamba abantu badde bawa endowooza zaabwe. Wuliriza kino nkikugamba nga ndi ku kamera government kati ani promoting gundi Alien Skin erabika government kuba kati si erabika gova ku musajja n'agala n'alumba ekibiina n'awandika n'okwa wuliriza polisi netavaayo mbuza ekibuuzo kyeyakola kyali kituufu si kituufu newoba towagira nope newoba singa ekikola ku kitebe kya INRM tebandi mukute webali ne statement yakoze mu nkuuka nti ate weno mulabe ekituuza mutulinde mu campaign. So that's why nkugambye ebigambo bino nti omuntu apromotinga
gavumenti yennyini ezo gangs gavumenti ngamba ekigambo kino ngamba Alien Skin azakola ebintu bingi nnyo avuka bali babakutteko story nyingi eziboogerwako ennyingi nnyo bakuba abantu eyo makindi eyo bamenyamenya biki gomanya abantu ababiddwa Palaso yakoze ekiga bwe yageza okukuba bwe yalumbye yagambye basanze ensuuluulu amajambiya amasimu amabbe n'ebirala byonna bingi actually gaje ebiri abavubuka Alien Skin bayina baba nze Alien Skin yajja wali ku Big Boys nze nakazi ojuka twakula gundi nakazi wange yafa wano ku Ntebe Road Ntebe Road wali ku Ntebe Road abaana ba Alien Skin bamutta sijaga mati Alien naye benyini be yali nabo be bamutta sono gwe banyigira ku bino ebyuma by'omu luguudo bamutta ne pikipiki ne bagitwala abantu badde babadde omanyi uliriza omanyi pikipiki ezibiddwa nga abantu ba Alien Skin babikola omanyi amasiba agabiddwa lwaki Alien Skin bamusiba ku lw'essimu lwaki saaki ewuunya abaana babbi amasimu bakabaddi yaabo bagundi simanyi baani abo bayibanikira abasajja abaana babbi abantu kino nkyogera nga sitya ni ku kamera nga sitya na kutya babbi abantu they are criminals. Kankubuuze Musumba olowooza nti nno Alien Skin kubanga abantu badde bawa arguments ezenjawulo abamu badde bagamba Alien Skin ne Palaso n'abo abalina ebigaali bakwatibwa n'omwimbi omulala ani Mudra ayina eggaali mpaye yo eggaali ya Mudra yali yakoze ebintu Mudra ayina eggaali ye Mudra oyo waliwo omulala oyo yalina ekigaali ennaku ezo Mudra ayina eggaali ne Mudra ayina eggaali yani yakuba gondi yakuba ono ayina akasonso ku mutwe yakuba Khalifa aganaga agundi Fiki Gaza naye mbu ayina eggaali zemu ku gaali ezisinga okutiibwa Fiki Gaza yali omunaani Alien Skin kuba yava avaayo naye mpaayo ku baana ba Fiki Gaza betugamba ti ng'ojja kugamba nti beerumba ne Alien because ng'oba omanyi omuntu nga badde mwenna mpaayo cases Fiki Gaza zazze akola eyo kaje nawulako eyokuba Khalifa aganaga ate kyava ku kyamukube oba yazalawo ati Fiki gundi ono Khalifa y'omunaani yeripakwani Kalieni yes yeripa ate tewali kintu kimalamu maanyi omuvubuka oyo gola baali talented neripako kivubuka ekitalina yadde talent kimakanika kyemaki omanyi obuzibu tulina mu bayimbi abasiru beripa ku bantu so bwe tutunuulira abantu badde bagamba nti abayimbi bano basooke bakwatibwe abalala nga bagamba nti bano abavubuka bebazunga nabo be baba bakwatibwa nti abavubuka be baboonoonye teri agenda kwata muyimbi kino kankikugamba nga muyimbi kigwe bali bakutte nti aliyo bamukutte ekisooka kino kankigaze ndi mu art nange tonaba nti ndi wano tosobola kumala gansiba tosobola because omuntu yenna nga ali mu limelight oba n'abanene abo abanene obala baba bafandi baffe bebibawageera ati kyekugamba abantu balina okukwata be bano kati Alien ayinza okuba nga si mubi naye bano kino kakikubula olwaleero nti Alien ayinza okuba nga si mubi naye abavubuka abamwetoolodde bayina jjukira kati kankikugamba Alien abavubuka bayina be bano ababbanga babamenyanga amayumba be bali badduka ne bagenda mu byalo actually kankinyonyola abantu Alien Skin abavubuka bayina yabalukurutinga n'abakolaki n'abaleeta beba abavubuka bebamu kubali bebattanga ababbanga abantu ababbanga zigundi zibanka abakola batya nga ne gavumenti ebayinako emisango biki mingi kati ne bakwatagana afande Damulira that's why nalabudde Damulira nti Damulira bo balowooza bakwata abavubuka abo ne babaleeta and bayira kino kankikugamba abavubuka bali badduka eyiganga badduka Masaka badduka egundi ebusiya badduka walala baba kutene bakola nga Alien Skin abakoze eki yabakuŋŋaanyiza so bebasano kwatibwa sina Alien bebakwata bana abavubuka naye ate lwaki sino omuyimbi kubanga era babikola omuyimbi abalala andi kati ate tebasobola kukwatibwa lwa nsonga nti olwaleero nkugambye egangi zeezo gavumenti ennyini ezirimu kati omuyimbi tasobola kwogera ku bantu ate aboogereko nga gangi zeeyo basponsalinga obadde ki omwenzi ekijja kunzisa mazima kino nkyogera nga ndi ku kamera kati obulamu gangi zizolaba kino kankikubuulire kaŋŋamba abantu gangi zizolaba olwaleero va kuzirya eggaali zino si gaali no ganga azino gangi ziba criminals ababbi abatujju ate babo ne mu campaign beesomye abatujju nti lwaki babaleeta ezwaleero gavumenti ebaleeta
nti lwansonga bagadwa kubani balwanyisa omuntu oki Bobi Wine nti olwaleero bali sponsored nti babosete walabye gundi mpuuga yakutte alien skin nakwa okitegeera mbi wakasimu n'ow'ekido okitegeera ate n'abaana amuswaza wakasimu n'ow'ekido kati yogera ku bulamu bw'abaana bano kati for example ekyabaddewo Palasa alumbye abasanze bali awo ne Palaso be yazze nabo n'abeeno kati muba kuba mu mwana afa gwe nga bagenda bakuziika ewamu nga anti kyeki kyekugambye ate bagenda kufa ate mu kufa kyo kye bayita okufa olwaliro kanti bagambe nti alien skin nka actually kamulabule abana munwa abagenda okufa twate yadde bali abali malwaliro munwa ajja okufa ekyo kye bayita okufa basobola okuteekako ekintu ekyo olwadde nkugamba ekigambo kino gomanyi kabyoni bwabonabona olwalino Kalamaje yafa osobola kitegeera kiba kikulonda buli kasi osobola kukitegeera alien yakajja afise n'omwana dereva uliriza webale kukyogera gundi zakute security cameras zakute bino ebyabadde nga Palasa akola ki kitegeeza ku kitebe wabeera kamera zikola ki weziri omwana yafiira wa Joram ewuwe batwe ku footage ali luddawo ebamuyina naye balina ebyono batwe footage owa Joram batwe footage wa Joram tebalina ali luddawa naye footage gwe balina waani wa Palaso batwe footage because ekirungi Mukama yeebazibwe ekisooka baatulaze ng'egye bayingidde n'okulinya n'ebirala byonna babikoze eki omwana Joram yafiira ku geeti wennyini ku fangoni gundi wennyini we yafiira kitegeeza kamera zaali zikola ki zaali weziri batwe ku footage zaali on set batwe ku footage bomutuwe alien screen tuwe footage wa Joram so nga tuwunzika emboozi eyo kiggwerawa lindako alien skin tuwe footage wa Joram ng'afa balina ngabo watuwadde footage wa Palaso ng'ajja alien skin tuwe footage wa Joram tumwagala balina byensambya so nga tuwunzika kiggwerawa olutalo lw'abana abaana lutandika butandisi wekigenda okuggwera kikino wawano kuba ne kati kyemaina alien ateekateeka kulumbe wa Palaso takusobola nze kati kankulosoke nkulage kyajja kite Palaso alumbe Palaso yalumbibwa ku forest gundi nga gundi nga Mpere Festival nga Crystal Panda yakoze eki yategese twalako ne kavigundi nga gundi yeegayirira Panda nga yeegayirira alien nyamba abantu bagenda kufiira wano kikyogenda okukola ekigenda kutta abantu ng'alaba ali mu kutta ekivulu kye one because buli gundi eyo omuvubuka ategekawo kitegeeza kiti lwanaddemu otegeka bo tebagenda kukola ki tebajja kujja nga bwe kiri enkuuka omuvubuka ne yeegayirira alien n'akwata emmotoka yagikiikira ddala mu maaso gaani ga Palaso ne bajja ne ku stage wabira footage wamulaba ku stage kweri ne bajja nga balumbaani Palaso okumanya omusajja oyo Palaso akimwebaza sebo tata sa Palaso oli musajja mu amaanyi and by the way watu naddalula ku ebyafa bya Palaso abatamanyi Palaso bamusiba mu America okumala emyaka ninga bagamba mu America naye yali gangster Mukama Katonda yali muzibu mwera akulembere ebinja bya bagangster solo story ya Palaso oba yetwetega na gundi ndala nje kuwe nkakasege baita Palaso munsi Palaso bamulumba ulirisa yasigala ayimba nga of course ngalabya abana bagundi bakoze eki bazze noyo najja natwa ku motoka ya Palaso yennyini natako kuyimba byayimba bawe ebirala byonna Palaso tebyamulya nasigala ng'akola kiti yava ku stage ati nga we bamanyira Lydia Jasmine wabirabako Lydia Jasmine yali ku stage guvanga ku musajja okumanya tabalina magezi omwana wa buwala ali mu kuyimba mwana wa buwala omulumba otya mwana wa buwala omutalumba omwana w'obuwala oba musiru nnyo Lydia Jasmine okuba mwana wa buwala yava ku stage Palaso n'akola ki gundi ani alien skin najja kati ono yamulaga tisigera kuva ku stage nakuba ne bamaze ne bateeka okwekuba engubi abaana abasinga gwemye abaana Crystal Panda byogedde babadde mu ddwaliro babakuba nkulaga akagawa akasooka Palaso nakuba teyatya n'amala ne bagira n'emmoloka y'ebikiina ebirala byonna Palaso ava wuliriza byamuluma naye n'agamba kange n'enkolere promoters abali bamuyisa abalala yayina ebivulu nga bingi teyakola fujjo n'agamba ngenda mulinda eze Palaso yakakasiza firimu zetulaba zino eza revenge zetulina okulaba n'olumba Nelson
bolumba Nelson n'agamba onumbye nange oba nsitidde omwana wange onsitidde mukyala wange. Nelson najja naye n'agamba kankole ki kankole revenge kati Palaso kye yakoze. Palaso binagwa uliriza maliriza gundi yange. Palaso yanyiiga n'agamba n'akolera abantu be bakugamba bibine bigambo bino mwe mwalaba ogwo Palaso yajja bwe mukujja nasoka jja n'ayagala alumbe kiro muko nagamba naye nedda Palaso kye yakola ekintu kikino ekyoko yanajja kumaca nga kyayagala tayagala gambe kubanga kino kankikugambe Palaso aba kubanga tajidde era ne baza Palaso waki yajjirako bandigambye abaana banupe bakoze eki ate gwe musango bali bagenda gamba Palaso taba kujjirako bali bagenda gamba abaana banupe bakoze eki be balumbye ne Palaso yaleko Palaso teyatuma ani yajirako Kingsa ebyuma era mu Mpere Festival ate babasajja abo era yomu alien skin beyoyo so kati Palaso abali kusajja agenda oyimba ne bajjako ebyuma Palaso ajja yalumba nga alien ng'emmotoka z'abaana bonna weebali nga bonna weebali simanyi Bakabadia simanyi Bakerementi bebaani abalala simanyi Bakirazi bakomando mudogo Palaso yakulaga yajja ng'obudde bukyali nga bonna weebali ng'emmotoka weeziri era mu bakugamba kino kanti kugamba kiri ku record abantu kye batamanyi anti Palaso yali agenda kulumba lwansonga n'abagamba temukwata ku maama wa alien because alien ayinawo maama we ne mukyala we Jjuuka Nakawere yabagamba temubakwatako anti Palaso yali asobola okulumba ne mu nnyumba munda mwennyini n'alumba naye yagaana bali baddukira mu seeringi kuba era video bumbulaga ngali mu ddini n'abagamba temukwata ku maama wa alien temukwata ku mukyala wa alien kubanga Nakawere watu twagamba basomesa tusomo Palaso najja wamula anaga alien fuluma kibanda enyego bagamba kibanda n'alyoka ayita mu ddinisa yayita na mu ddinisa yamana kulaba ngali gundi agenze Palaso yayita na gundi wagulu we wati yabuza nakubira n'akwe n'abasirikale gwe yite kibanda kyo kwira omusirikale amma kituufu kibanda mudogo kati buliriza kati akibanda omutuufu ye Palaso oyo yali ganga era omusajja agamba bwati n'agamba nti boba wayita kibanda laba ku Palaso kati kibanda omutuufu ye Palaso kali mbwe kibatta kuba bino bya bajenero ate oli munene kiro yamulaze nti munene kati bamukutte Palaso bataddewo Palaso alya ku nseko tajja ku nseko nakategenda wali gundi wali ali wafu ali wali sebula abantu basebo ne banyabo tweyanziza nyongera nga nsibula ku musajja wange sa Palaso taata webale nnyo nziramu nkwebaza webale nti wakoze ekivubuka ekyo kikulimeno wakigunjude tukusaba ddamu okigunjude kubanga ekisooka tekitegeera byonna bibbi ebyo nga bwebiri ebibbi wabigunjudde sa Palaso webale nnyo era se mu kutumira nyongera okutumirako mikwano gyange Nelson nkutumiddeko omusajja wange wali ku MB Hotel kutumiddeko nnyo ntumiddeko ku Duchess ntumiddeko ku Sara wali okuva wali South Africa n'abala mwenna nibeeyanyiza nnyo mukulikire mu bivulu omuzannyo gwatambudde kutya firimu gwabadde muzannyo nga kuliko n'abayimbi kyatambudde bulungi kale abantu batuwagidde 25 tusimbudde kati ate sebo tata mbadde kusaka Katonda kayiseewo ngenda kukola nga Good Friday ku Easter ngenda kukola ebivulu bisatu ne Easter Sunday ne Easter Monday the best of Sematimba mbasaba mujje mumpagireko mikwano gyange Makula amuyise Suzan Makula sijja kumuyita kuba ekivulu kyange kiyinza okufa sisobola muyita mukama abatukumire mu subscribing mu liking mu commenting abagala bakolera emikolo twatandise omwaka mpya munkonekaawo 070273 nkonekaawo tulabe emikolo gyammwe tunagitambuza mu mbeera eyo yes emikolo kati abantu batudda tajirya mugitogere buto mwaka mpya bikimu kiba kitambula bupya abalina okusomozebwa mu ndwadde mbazigirya Dr. Senjobe owa Biv Organic abalina mu coca pressure abalina mu kasukali abalina mu hernia abalina mu prostate abalina mu appetite tolina abakyatafuna mbuto ina fibroids abami tolina maanyi jagala nkugambe nti wesibako kirwadde gende wali Mengo
ku luguudo lwayita Hamukasa Road opposite court y'Emmengo ojja kubanga ekizimbe okiraba maaso awo kiriko langi eza kiragala ne ka coffee brown ojja banga okiraba so kati ne obova Masaka mutuuka Emmengo Katale oviiramu awo n'okyamulaganze mundagire ku Biva oba olinye ka boda kajja kuba kanusu 10 obagaye nti njagala genda ku Biva organic awo wennyini bajja kubanga bakuleetawo Dr. Senjobe Richard ajja kubaawo era ajja kubanga asobola okubanga akujjanjaba ekyenjalo kyalina nti alina badokita abazungu be bayita ba medical doctors bajja soka kwekebejja biwalwala era obadde ng'obijjanjabirawa banamanya ddagala obadde omirako n'ebirala badooke bakuteeke ku ddagala ettuufu so okubanga ojjanjaba ebitundu by'eggwanga amaze okubunayo ekayunga gyali awo kwa Ticom Hotel Lugazi gyali kwa Busa Bank Mbalala ne Masaka nayo gyali ate wamu ne Luwere eno nayo gyali oyagadde okumunoonyako ku 0752 nkaaga 2227 Jobe omukubirako asobola okubanga ate akujjanjaba ye Dr. Richard Senjobe owa Biva Organic. Njagala okubasaba okusubscribinga okulayikinga no comment gagula mwaka mpya tugenda kuba n'enkola mpya n'enkuba mpya era ebipya bingi bigenda kubanga ate tubibatuusaako saawa yonna tunaababuulira ekinava ate mu nkambi ya naye mama yafulumiza ekiyimba tekitegeerekeka talenti zenninata kubanga ate ye Sapalaso yaleese akayimba agamba nti bonengera utambula ne paper spray wonengedde okumanya bigenda kwa nayo yaleze yamugabe nomugamba senguka tata tubatu kusaba Sapalaso ekivuka ekyo kisenguke anti kyali kyalimba abantu mukyagulawo ngandi odi wamulaba endoza bwe yatabuse banna yesendezi yajja mu kivulu kyo n'omwana yali alimbye bwe wagenda zimbira nyine ennyumba bana beyagoba gudo yali mu binawe ekivulu kiyategeka mbu kuzimbira mama Gudo ennyumba yali talina kyagenda kukola kino kankyikubuulira ebadda Uganda bafunira kuba nabo just kuyiya bwongo kati Gudo omusajja tuyadde nansa ali mu myala gye nansa Gudo ali eyo teri amukola ki alien skin wakola ensobi ate togenda kufuna mirembe ena amufiriza scholarship yali afunye ku Kampala Parents usanga ati yandibadde atutete wato mpola nakana akalenzi kamaze level ya primary yes kano ka fresh kid okulaba ate kati kafunye gundi ya secondary so akana kano ka champion Gudo akafiriza nokayayula ndoza kano kali katanso okunywa ekibanga yakati kaso akuddangu tekakyasobola kale mubere mbadde kusaba tata nga tonna sibula abantu nsaba pisewo kana akalo katono nnyo kaisewo ka mkyala wa Mita Duchess of Santon Bridals located at Pioneer Mall opposite Mabilizi Complex bane muje mumuwagire ayina gowns ennungi ayina gomesi ennungi apangisa n'okuba kugula osobola okugula ebintu birungi nnyo era mujje wali ku Duchess of Santon Bridals eri wali ku Pioneer Mall ku kizimbe ali waggulu bane mujje tumuwagire mikwano gyange bafaanisi bange mwena bali e Canada mwena n'abalala mwena bagenda okukola emikolo mujje tuwagire omukyalo ono bamwita Duchess of Santon Bridals neyanza nnyo neyanzeege mukama abampeera omukisa